mwaka guno bwe omwaka gw'ebyensimbi n'omwaka gw'obukulembeze bwe guba gukwako tugenda twekuba mu ttooki ngayo kibiina naye ate ne tuyita n'akabondo kaffe aka parliamentary caucus kabondo ka kibiina ekya NRM era is one of the structures the NRM parliamentary caucus kabondo akali wansi w'olukiiko olwa Central Executive Committee. Era ku mulundi guno twabadde twebuuzaamu Prime Minister okutunnyonnyola okuva twabakwasa gavumenti wa batuuse kuki okutambuza manifesto gye twakkiriziganyako ne bannayuganda. Prime Minister ng'alina okutunnyonnyola amateeka meka agayise, biki ebituukiddwako, obuzibu babusanzeewa mu kukulembera, era tusobodde tutya kati okutwala omwaka guno okugenda mu maaso. Tugenda mwaka gwakusatu. Omwaka ogwokusatu gwe tugenda okutandika bu president wamala okusoma budget, State of the Nation address yawedde, which ejja president ajja kubanga asoma budget, era Central Executive Committee ejja kubanga etuula omwezi guno ate okugaba obukulembeze bwa parliament obukiiko n'okuteeka bammemba ab'enjawulo ku bukiiko. Minister of Finance asoma budget on behalf of the president. Budget ebeera ya president era asobola ogyesomera. Kakati ebimu ku bikulu ennyo byetwayogerako byali of course nga bwe twabagamba nti ku mulundi guno essira twayiteeka ku kawaayirako okusatu ku mpagi namutayiika eya National Resistance Movement gye tutwala ng'eyokulaakulanya abantu n'ebintu byamu. Mukimanyi nti ekibiina kyaffe kitambulira ku mpagi nnya, omuli ya nationalism, omuli eya pan-africanism, emuli zirinya ya socio-economic transformation ne democracy. Kakati empaji ezo newankubadde zonna nnya tuzitwala nga nkulu, naye ku mulundi guno twatwala empaji ey'okukulaakulanya abantu baffe nga nkulu nnyo gye twakulembeza, kubanga tumanyi ya socio-economic transformation, kubanga tumanyi nti bino ebiramu bimanyi, mumanyi nti oluvannyuma lw'emyaka 5 mulina okuddayo mu kalulu, that is our democracy, nebyokulonda ebira of course teziggwamu nti bulina kutwongera okuzinyweza, naye twalowooza nti eno tugisoosowaze nnyo mu kisanja kino. Kyova olaba nti programu zonna twagedde nnyo amaanyi ogateeka ku programu eziyingiza ssente mu maka g'abantu. Era bw'olaba n'okwogera kwa President Mwai Busuula kwakwataganye nnyo n'ebitwabaddeko ekyankwanzi. Kubanga olaba President ayogera ku ebijimusa tubikendeezebwe teektu abantu basobole obifunira ku ssente entono, kubanga ekimu ku kye twayogerako nnyo nga tuli ekyankwanzi kyekigambo kya productivity, nti abantu bakola naye ne bafunamu kitono, n'osanga tuterayo akasooli ng'etisse evaayo mubende, naye ng'abantu balimye wanene nnyo okuweza trade eyo nga tebasobola okulima awatono, almost quarter of that ne bafunamu, oba ne bafulima awo weewamu, naye wandibadde wava trade emu ne wabaawo trade nnya. So ekyo kitegeeza nti twetaaga inputs abantu ze bateeka okukozesa, twetaaga ebijimusa, twetaaga ensigo ennungi, twetaaga okulwanyisa ebiwuka, twetaaga okuteekawo n'emisingi emirala, abantu engeri gye balabiriramu ebintu ng'amaze okubikungula kye bita post harvest handling. So awe twali amaanyi gaffe geetooloolera awo nnyo. Of course twagendamu ne mu politics okutunuulira engeri gye tubaye tulonda obukiiko bwaffe obwa parliament, ba commissioners ngagawonale mutuleke seeke mutuleke kuno twerondere ba commissioners, ababaka beerondere ba commissioners. Guli seeke ye ba designate era nakati yekyali kubanga era kyakomyewo Central Executive Committee emala kutuula n'ekiyisa. So ababaka batusabye nti bwe tubanga tuzze mu lukiiko kubanga n'obukiiko obwa parliament okuteeka abakulembeze ku bukiiko, era Central Executive Committee yedesignatinga nti onajja kubeera kakiiko gundi, onajja kuba chairman, onajja kuba vice chairman. Kakati ekyo tugenda kikola mu weeks nga 2 kuba tumanyi parliament erina okugenda okuddamu ng'obukulembeze olwedde weebuli. So bannayuganda, olukiiko luno lwadde ekyankwanzi twegeyamu bwetyo, oluvannyuma tuvaawo ne tugenda eŋŋoma e Nakaseke. Eŋŋoma okubanga tuyisa ebiteeso byaffe as a resolution n'okuddamu okwejjukanya. President yali atugamba nti wawe eŋŋoma walaba yagendawo bwe baali bali awo, bwe baali balumba Masindi, basimbulaawo ne bagenda ate ne bakomawo, kubanga awo wetubeera wemugattira Kafo ne Mayanja wagattira wali very historical. Bwe tugendawo tulina bingi bye tujjukanya
mu revolution yaffe waje twagala okulaga tutuuse kuki nangeri gye tusobola okutwalamu of course eggwanga laffe maaso. So olusirikale lw'ekyankwanzi tulukola buli mwaka naye bino ebiraayi mwawulidde abantu badde boogera bingi mwakoze kino biki twabadde amaanyi gonna twagateesaawo mwami Busuulwa ku ngeri gye tusobola okukyusaamu embeera y'abantu baffe n'okulaba PDM eno ekoze etya emyoga gitambudde gitya emyaka yo yakamala mwaka gumu tulowooza kubanga omwaka guno yadde badde yo tugiimplementinze olwedde waliwo emiruka egimu egifunye ku ssente emiruka egimu giri mu miliyoni 5 enda gikyaliko wansiko kuba egimu tegineeteekateeka kusembayo nga bwe gyandibadde naye tukakasa nti buli n'emiruka egimu egitanafuna ssente amaanyi pulezidenti yatusaba ku mulundi guno tugateeke mu kulwanyisa obwavu mu maka g'abantu ate mujjukire actually ekimu kye twayogeddeko nti ssente zino ez'emyoga ne ssente za PDM si z'abantu kumugamba nti tukuwadde ssente myezi 4 gisasule twakkiriziganyiza mu lukiiko lwaffe nti omuntu kimwetaagisa okuba n'emisente zino emyezi 12 aye ntumwongerayo emyaka emirala 2 ng'asasula ssente zinaba zimuweereddwa mulonda kuba twakibuuza newankubadde ssente ziyinza okuba tuzikuwadde nga kyolimye osobodde okukifunamu ssente naye tulowooza nti beera nazo ekiseera kubanga ensimbi zino ffe ekigendererwa kyaffe nga NRM si kukola magoba mu bannayuganda wabula ekigendererwa kyaffe kubeera nti buli muntu yenna asobola okusimbula ate ssente bwe zibanga zimaze okukubeerako ezikutuusizza oluvannyuma y'emyaka 2-3 nga zikomyewo kumuluka tusuubira okuba nga tuba nekibayita parish bank esente zino tunaba oluvannyuma kubanga zigenda continuinga even after 231 sente zino tugenda continuinga nazo 231 kwa programu entulowooza nti ejja kuyamba tugenda kukola kyetuyita village parish bank nti omuntu asobola okuva ku kyalo ekimu najja n'asaba ensimbi ku muluka newankubadde nga tumaze okulwanyisa kiri kye tuba tulowoozako ekya miliyoni 1 oba ekyemitwalo 5 so programu eno atwagala obbakubiriza nti kyetuyita PDM si bantu bokka bagenda okuyambibwa mwenna abantu abali mu muluka omwo abagagga abaavu abeebulataaga okuyamba mwenna muli mu nkola eno ya PDM kakati mwe bennyini mwe mutwanuga tuli wano ne lw'omushana katusooke tumuyambe katuuke naffe we tuli yasinga okuba obubi yabaasooka okufuna kati oluvannyuma of course tezisobola kubamala zonna aye tewali abagamba nti sente zo bwe zijja muzigabane kwampula abamu bagamba baweza miliyoni 5 omuluka guno gulimu abantu 2,000 kati otandika okugabanya si bwekyo bwe kiri lwakuba justinza abantu tebannatwala kiseera kukisoma kukitegeera bulungi nekisembayo nti PDM eno erimu empaji endala nyingi n'ennaku zino tesinnya amaanyi ku kyebayita financial inclusion mwinamu infrastructure twaweereza billion tugenda kuweereza billion mwaka guno billion 1 ku buli district okuba nti enguudo zaffe ez'omu byalo zikolebwako banamutamba saako mbadde mwogera ku luguudo enguudo lanjinjemu banakiryo kyamumanyi oluguudo lwaffe naye kati ssente twaziweereza mu mwaka guno era ne mu budget eno zigenda kuyita twamala okuzitanga Central Executive Committee netulagira olukiiko lwaffe olwa Parliamentary Caucus okuba nti ensente zino era ziyita ne mu budget so zigenda kujja okwongera okulongoosa amakubo gaffe so twayongedde okwenyweza era tukakasa nti bwe twasingtukyasobola tukoonako kakati ekyasolukande ekyemukiisa mwaka gusembayo kwagaye buli mwaka mutuula leero temwakiisizako amaaso twakimala ekyo bwe twayisa mu 2010 twagamba nti 2021 and beyond ye candidate is a candidate as President Museveni nga NRM however time ejja kutuuka tugoberere process yaffe era tugulewo eyekibiina omuntu yenna ayagala asobola okujja n'akola application yafunye COVID-19 which is okay nange nali mufunye standby generator nange namufunako naye saakoma kubeera memba wa SECO olwokuba nina COVID yes nakala ndoza COVID emirundi nga 2-3 posted positive naye olwokuba batugema tubiyita mu bulijjo waliwo n'olunaku olumu muganda wafuna ali wano ku pano yajjaako olwolukola olowooza leero tazze naye kwegamba twafuna ekizibu naye twalowooza nti yali COVID naye luvannyuma yawona era waali atusobera president he tested positive naye tukusabira General Museveni ngenda wa muteso omulala so tulowooza nti president tukusabira ojja kuba bulungi omwoleso gwotegeka gwe gumu ku bya PDM omwoleso gwotegeka kisoboka omwoleso gwakisoboka gutegeeze ku bantu
neyanziza nnyo omwoleso guno gwo tugukola ng'abalimi ffenna. Ekimu ku bizibu mwami Busuulwa ekiriwo nti abantu baffe bali wala nnyo n'ebintu ebikozesebwa mu nnimiro. So nteeseteese omwoleso gwa nnaku 5 okuva ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu paka ng'ennaku z'omwezi 24. Ng'omwoleso guno guleeta abantu bonna abakola mu bikozesebwa mu nnimiro n'ebikozesebwa ku bisolo. Nga kyetugezaako okuteekawo awareness okugeza ebigimusa ogeza eddagala erifuuyira ery'omuddo oba ery'ebiwuka lyonna eryo oba n'ensigo. Kubanga jjukira nti mu kiseera kye tugenda kuba nga tweteekerateekera sizoni ey'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda. Kati omwoleso guno gunakuwera kiryokya naye omwoleso guno nga tugutegese nga gwa disitulikiti nga 6 okuviira ddala ku disitulikiti ya Mubende, Mityana, Kasanda, Kiboga, Kyankwanzi ne part of Nakaseke mikwano gyaffe gituliraanye saidi eri okuva e Kakinga. Omwoleso guno kuba okuva e Kakinga okutuuka ekiro kya kilomita nga 15 tusuubira abantu okujja okusoma. Tugenda kuteekawo abasomesa nga 10. Tulinawo tenti 10. Onasomesa ku nkoko nganda, onasomesa ku broiler, onasomesa ku nte, onasomesa ku kino. Tuleese machinery zonna ezifukirira byonna tugenda kuba nga tubisomesako. Tugenda kumala ennaku 5. Era leader of opposition yabadde mu constituency yange olunaku lw'okosajjo. Twatambudde ebifo bingi. Twabadde ku district netuva tugenda ku Luwero Boys Primary School, netuva tugenda ku ddwaliro, netugenda katale kendi mu kuzimbira abasubuzi awekasana. Ababaka bano baona Luttamaguzi ko basondera sente so nkwebaza sente zo zatuuka era zikola omulimu ogw'ettendo n'avaawo neyongera ebitundu ebirala ebyenjawulo. Nga sinaba kugenda ku mulama njagala kuwamu katono ku kyabaddeyo. Twayise ku ssomero lya Luwero Boys Primary School, ssomero lyaliwo ku budde bwa Obote amasomero gali agasooka ga church. Alina abaana 1,200 ne desk ezirimu zituuza abaana 4. Ate desk zino nga abazadde bazigula ne bazireeta. Oli bwaleeta Ssekabiro muwandiisa n'agula ne ka desk ke. Kati bakwano b'omwana ya UPE ssomero lya government mikwano gy'omwana mwe mutuulako ku desk eyo era omwana mumwenyiiza abagobako. Twabaddeyo ne rope nga desk emu eriko abaana 2 nti ate ku lwaki nti oyo mukwano gwe ate muzadde we yagireeta agamba tayagala abantu batuule ku desk ye. Baana tebatuula ku desk omwana bajja gikutula abaana bala batuula wansi. Essomero lirina abaana 100 mu omu abali disabled abalina obulemu bonna abasomesa 2. Nkyali ku mulamwa nkuvuga nkulaga ebibaddewo era nkutwale ku kino ekibaddewo. N'olwekyo bwe twavudde twagenze mu ddwaliro erya Luwero Hospital erya Health Center 4. Luwero district emu ku districts ezirina abantu abangi, tulina abantu 60,000. We twogerera okuba Nakaseke alinyisibwa n'efuuka General Referral Hospital. Kati ffe tuwaniridde district ezirinaanye awo mwe muli ne Nakasongola district naye gye bayita emergency ward we bateesiza omuntu nga ebintu si birungi kyekikuubo kye bazimbawo mu ddwaliro emmotoka zirina okutuukira ambulance webezza omulwadde emuteerewa kati ambulance weyingira eteekaawo wali wabbali wali ebitanda eruweero mu ddwaliro ly'ekasana sibo mu constituency katika mu north gye nkiikirira. N'olwekyo ebintu ebyo biba bigenda mu maaso mu ggwanga kintwala butereevu ku mulamwa gw'olwaleero ogwabadde Kyankwanzi ate ebyavuddeyo butereevu n'okwogera kwa president oluvannyuma lw'okuva Kyankwanzi. Ndi wa mukisa nti ebibi bibiri ebiri mu ggwanga mbimanyi. Nali mbaddeko memba wa ruling party ate nembeera ne memba wa party ew'amagezi ruling party. Kakati mwami Kiwanda sek membe eyansooka mu kintu kyabwe yalemedde okutunnyonnyola obulungi principles z'ekibiina kyabwe, values z'ekibiina kyabwe ne ideology y'ekibiina. Era ndowooza nti mwami Museveni obudde bwe yamaze obw'ennaku 10 n'abaka parliament aba NRM yabadde ayina kwongera kubannyikiza ebintu 3: ideology y'ekibiina, principles ne values. Bwe bandimaze okujjuzibwa omwoyo kw'ebyo n'abalaga gye twali we tutuuse ne we twandiyagadde okubeera biki ebituganya okutuukawo era tukola tutya okutuukawo. Bwe bandimaze okunywera mu nsonga eyo awo nalyoka batwala mu state of national address
naye mwami Kiwanda ono takuwulidde day one mwami Museveni gye yasookerako yasooka kuvuma abavubi bonna nga bwe bamukola obubi ne babba n'abogera ebintu bingi nnyo olunaku lonna nalumala ng'ayomba buyombi n'asooka ateekawo embeera ey'abantu okumutya day one day two n'abatwala mu history y'eggwanga bino nebiri naye zonna ensonga ezikwata ku muntu wa wansi ensonga ezikwata ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo teyazogeddeko paka ku lunaku olwasembyeyo bweyayogedde ku nsonga ya parish development model ng'ababaka ba parliament twakola okwebuuza mukyala Anita Amongo yatuwa obudde tugenda twebuuza ku nsonga ya parish development model netuddawo netugamba parliament nti nga tukyayina enkola y'emyoga etatambula bulungi ng'abantu ab'olubatu be bagifunamu bw'otwala parish development model tegenda kukola ekyagenda maaso n'emyogo nga geyagwawo nga bebagifunamu kati tamasimu wano gaye nti buli yafuna ku myoga kuba mu state of the nation eyagwa yalaga nti abavubi be Busiro South bafunamu bwezing'ogamba nti ab'ebusiro mukube mutubuulire ku bizinga eyo sako zino gyeziri gwewamu gyobeera gyeziri ona Luttamaguzi oyina sako ewammwe gye wenyumirizamu gyogamba nti yafuna sente z'emyoga bitambule nze Museveni yagamba okunsiba mbu nze njiremesa PDM gyolemesa kakati gwagiremesa n'ogiremesa nejyota-kulembera kale njagala kukulaga ku mulamwa gwe tuliko okubeera ekyankwanzi bandibadde bali mu kukuba kafaananyi wawe twali kiki ekyaleesa 10 point program ze bamala ne bajungula ne bafuula 15 ne bakuba ekifaananyi kya wetuli newetulina okubeera kati olwokubanga abantu bangi bayinza okuba nga tebazimanyi njagala kuzimenyamenyamu era ze zabadde zirina okulabikira mu state of national address ennyingo 10 bazifunza ne baziteeka mu focal principles kati yazifunzizza rather azituwadde ku budde bwange nkwaddeko sekendi emu otunyonnyola ideology y'ekibiina kyo nedda lindako mu budde agenze neyerabira principe endala ey'okutaano kati kabunosi kozesa obudde bwo bulungi kakati okwongera okulambulira bannayuganda ekyabadde ekyankwanzi kyekibadde kirina okutusigira ekifaananyi kya state of national address ensonga ya democracy mwami Kiwanda abadde agezaako okugyogerako ng'atugamba nti oluvannyuma lwa myaka 5 wabeerawo obululu n'ebirala sirowooza nti wali omuntu yenna yali mu Uganda ayinza okugamba nti twalina akalulu era bannayuganda bakenyumirizaamu era bawulira nga kandibadde katuufu kasigale nga kategekebwa bwe katyo yensonga lwaki ffe ab'oludda oluvuganya twakamala okuvaayo ne reforms zetwagala ziteekebwewo naye reforms zino tezivudde ku mutima gwaffe zaava mu kiragiro kya kkooti mu musango gwa Maama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni ensonga ey'okubiri eyabadde erina okulabikira ekyankwanzi etalabikiddeyo ng'erina n'okulabikira mu state of national address yensonga ya security oyagala kugamba nti weerabidde obutemu bw'emmundu obugenda mu maaso nnaku zino yagyogeddeko naga wabaddewo obuntu obuzibuzi bw'emmundu obwokuba musasi naye anti gyajuliriza nayo ebyo byebimu ku zaali ensonga bano bali omushana kwe basinzira nga bakolasa amateeka anti nkijje ennyingo 10 gye zaatandikira n'enkitwala we tuli kati we babadde balina okubeera ekyankwanzi balyoke bafumbe kye batuleetera awamu so obutemu bw'emmundu ne security yaffe mu ggwanga n'eyawabweru awo yabadde alina okwogerera ku bulumbaganyi bwakamala okugwa ku baana ba Uganda abali Somalia tibannange mu ggwanga lyaffe tulina abaana bwe bati abali ku mission e Somalia twafunye obuzibu buti bwe bati bafudde n'ekirala nina kati mmwe abazadde b'abaana temunnaba kumanyisibwa kiki kyaguddewo era emirambo gy'abaana bammwe teginaba kudda njagala kugenda ku nsonga endala gy'adde alina okwogerako ekyankwanzi ajogereko mu state of national address ya sectarianism kubanga zizimu ku nsonga ezamulwanya zensonga zeyafunzafunza ng'agamba abakadde baffe bamuwe emmere abaana bagende bakadoogo balwane sirowooza nti wano budde kyetaaga kumala kujjako ttaala twogere nti obusosoze weebuli mu ggwanga lyaffe muno sirowooza nti kyetaagisa kumala kujjako ttaala nze omwaka gwange ogusooka mu parliament nali memba w'akakiiko ka equal opportunities ak'obwenkanya emirimu gigaba gitya mu bitongole bya gavumenti emirimu gigaba gitya mu magye promotion zigaba zitya abasomesa bali bawandiisibwa batya yabaayo abayingira obuyingizi mu forces bayingira batya mu parliament honorable Luttamaguzi agenda kunjulira
twali twakamala okuteeka minisita wa defense ku nninga wa internal affairs nga tugamba nti police bwe baba bayingiza amagye abantu be baleeta eruweero okuyingira nga bayingira beeruweero ate bagenda okujja abavudde mu district endala ekikolebwa kabaka lombolombo kakumuyingiriza luweero. Speaker n'agamba nti kati biveewo biki ne minisita najja General David Muhoozi n'abaako byayogera ntusiba akakalu nti kati okuddamu okuyingira abakulembeze tubeere mu police not police prison bwe yabadde wandiisa era ekyazenga kikolebwa emabega nakati kyekyakolebwa. Njagala kukusigira kifaananyi kyabadde ekyankwanzi ekyabadde kinana okubeera mu state of national address. Kakati ensonga y'obuli bw'enguzi kalondoozi w'essente y'omu w'omusolo asasulwa gavumenti mu financial year wedde yatutemera nti ku busiriivu 45 obusiriivu 10 bubbibwa nga bubbibwa abakungu ba gavumenti kuba teri muntu wa bulijjo abba ssente yamuwa musolo. Kakati mu obwo waba wasigaddewo obusiriivu 35 ku busiriivu 35 obusiriivu 25 bwali bugenda mu kuddukanya amabanja gaffe ge tulina mu ggwanga munda n'ebweru si mu ngeri y'okugasasula wabula mu ngeri y'okusasula interest amabanja gaffe tusigale nago. Kitegeeza eggwanga lyasigala n'obusiriivu 10. President bwe yandibadde ayogera mu state of national address yandibadde atubuulidde ekyaliwo mu financial year kyetuliko kati ne kiki kyetugenda okukola mu financial eddako. Okwogera kuno tekukoma mu kwogera bwogezi wabula kugenderako n'ebikolwa nga omwaka guno guli mu kuggwako wetwakamala okubeera n'ebizibu ebyobubbi obubbi by'ebintu by'abakaracyuna ne mubyogera wano naye nga obusongo bwayogerwako zaali billion 5 ez'amabaati ez'embuzi tetwasobola kufuna mukisa guzoogerako nga parliament kubanga speaker yarulinga nti kiri subjudice naye ate president emabega nga yakamala okuvaayo n'agamba nti yanedda ngenda kutekinga political decisions ku bantu ababbye ebintu by'abantu abawejjere. Kiki kyenjagala okulaga nti okuleka nga waliwo political will egyo yabadde alina okunnyonnyola ababadde ekyankwanzi mwabadde ne muganda wange ow'effumbe yabadde alina okubalaga nti ebimu ku byatutwala mu nsiko bwali buli bwanguzi era bandigenza okuva ekyankwanzi ng'agaye nti gundi ne gundi tubazudde nti kino mwakikola ne kino era mudde wabbali mu kisanja kiri nkulaba oyagala kusooka kuwa information resolution number 17 bagibuuliza anti-corruption struggle. Part A. Members warmly welcome the presentations on the subject delivered by Brigadier General Henry Isoke and Lieutenant Colonel Emi Katabaz, or DGY ISO Deputy. B. Members commit to relentlessly fighting corruption wherever it may manifest itself and to maximally support all institutions involved in the fight against corruption. You must be seen doing. Oteeka okulabibwa ng'okola si kwogera bwogezi ebyo naffe tukyasobola okubyogerako kuba naye mbyogeddeko. Nkugambye political will kanku ekyokulabirako mu baminisita bonna abaali mu kwegabanya ebintu by'abantu abawejjere yatwalako 2 bokka mukomera era abo 2 ne bafuna okweyimirira. Bwe bamala okukufuna omu n'akomawo enkeera mu parliament n'ateekamu okusaba kwa gavumenti okwewola. Kati oba tukyayina nsa yakuyimirira ogambe nti bannange kati ndi mu representinga gavumenti twagala kwewola ssente bweziti zikole kino ne kino kikyusa obulamu bw'abantu ng'ate ne mabega kooti ekyakunoonyerezaako ba kooti ekyakukozesa. So ne political decisions ze yatugamba ne zetwalinda tezaalabikako. Twali wano nga mwamira omushana ndowooza twali mu programu wano n'agamba nti ebyo byawedde. Bobo kyabo gwe kenyini gwe yabuuza nti byawedde ningattako eddoboozi nti ebyo byawedde kati mugende ku birala. So njowooza nti n'ensonga ya corruption yandibadde yogeddwako eyo era nevaayo nga bagamba nti kino ne kino tubisazeewo. Bano abantu bangi nnyo nono Kiwanda bamugoba kuba minisita nga tabbye kintu kiri awo bamugoba baakyusa teri abeera kuba minisita kuba kinana owulira ngaza ayogedde ekyolulatini gwamanyi nze njogedde ekya Luganda naye talina kyamaanyi kiyabba tebakugoba kugoba wasiika akanyeebwa onabuzikabira ddakiika emu. Kati ekintu ekirala ekyandibadde kyogerwako ennyo ekya social services bwe kiba nga bannayuganda bakyasobola okugenda mu malwaliro nga teriyo bintu bibakolako, teriyo gloves, teri ddagala, abasawo tebajja kimala, abasawo tebasulawo, ekyo tukiteeka bbali. Ne tugenda ku masomero, nkugambye essomero lirina abaana tebasobola kutuula ku desks. Essomero lyabadde n'abasomesa 20
head teacher mu nkole ye okutetenkanya na recruiting abasomesa 10 so teberezaamu omuntu bwatandika okudda mu ssomero lya gavumenti asala amagezi mu ngeri okurecruiting abasomesa abatagenda kusasula mu structure ya gavumenti. Ekirala ekisembayo tosobola kuŋŋamba nti ogenda kutuwa state of national address oleme kutubuulira ku ngeri abantu gye tuyingizaamu ne gye tufulumyamu n'emisaala gyaffe against standards of living. Njalaku ekyokulabirako bw'ogenda ewa mwami Luttamaguzi ono kubanga balima ebijanjaalo bingi okusingako abanga aba town kati kiro ebijanjaalo tugirira ku siringi 62 kiro ebijanjaalo emu kiro ya kawunga tugirira ku 32 ndi mukumaliriza kitegeeza omutwalo gumu gogwawo ng'oguze kiro ebijanjaalo emu neya kawunga emu olisa family y'abantu 8 tebisobola kumamala naye ate omusomesa bamuwe emitwalo 42 ng'omusaala kati bw'ajjako looni aba asigaza emitwalo 15 kubanga okukulaakulanya mu Uganda olina kwewola. So njagala omuntu yenna agenda okuddamu okwogera mu state of national address abeere nga atunuulidde obulamu bw'omuntu wa bulijjo n'ebimusoomooza ebyo kuba osinzira okugereka enfuna n'ennyingiza y'abantu b'okulembera olwo abantu balyoke bawulire nti state of national address bakolako olwo ogenda okusoma budget ng'abantu baga nti kituufu ogisome naye ne kano okkiriza nkayiseewo mwami Museveni nkya abadde alina kubeera Luweero ku lunaku lw'abazira nze mbaka parliament abantu nabagambye nti mugende mukole ebyammwe kubanga bino tebibakwatako mubeere mu nnaku yammwe. Gavumenti eno egenda kutuuka kuva mu buyinza fe abantu b'e Luweero nga tetulinaawo kintu kyonna kyakijjukizo bwe kiti kyetulabako kyetugamba nti kino tukifunye mu gavumenti eno. Gavumenti z'obo tezagenda okuvaako ng'abantu baayo basanyufu Amini yagenda okuvaako abayo basanyufu naye eno abantu b'e Luweero gye baleeta mu buyinza tetulina wadde akatale akafuti bbiri akatale akagenda okusinga okubeera akanene akali mu Luweero kagenda kuba kazimbibwa muntu ng'akunga amaaso ku ggwanga so era abantu mugende mukola ebyammwe era ndowooza nti ne mwami Museveni okugamba nti covid yamuluma tayagadde kujja Luweero akimanyi tagenda sangawo bantu kubanga ekitundu yakisuubiza ebintu bingi tebalina kye bafunye badde bagenda mugamba bugambi nti kati sebo oza okutulabako akasebulizo naye byaffe biwatugamba biriwa. So I called my medical team to check corona. They took samples as usual. There is what they call a rapid one. That one was negative. Then there are two which go for deeper analysis. One was negative, the other one was positive. So I'm a suspect of corona as I'm standing here. That's why you saw me coming in separate cars with Mama. I said, Mama, please, you use your car. But since I'm here, I will not infect you. I have kept there's a big distance here. So we shall sort out that retro issue. Thank you very much. Wano gwafugawo neyanziza nnyo sebo mukama wange esebo enzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu parliament abantu b'Essemutombo balamusizaako nnyo ab'Ekapeeka ab'Nakaseke Kaasangombe mwebala okukola enkuba etonyaffe eno bannaffe gye babeera mu byobufuzi ebingi tuba mu nnimiro nga twekalakaasa n'okwekubagiza njagala kwongera okubakubira omulango obwavu bweyongedde mukole nnyo oba obadde ospendinga miliyoni emu kati gezaako okuspendinga $5,000 embeera yeeyongedde okuba embi ennyo mu byenfuna. Njagala kwongera kusaasirako bannaffe be bagoba ku ttaka. Nalabye omwami omu alindooza alinaanye gundi ya Honorable Ssekabira mwami Lutwama ow'Enamakata village wali eMakulubita mu Luweero bamuwambye ab'amagye babadde baagala ettaka lye n'agaana okuteekako omukono bagoba abantu ne bamuwamba naye baŋŋambye nti waliwo ditaachi emu gye bamusanze olwaleero okumununula. So luli mwalaba omukyalo omukadde gwe baatwala e Butalango ow'emyaka 84 naye nga bazze okubba ettaka naye weeruweero. Ono omulala gwe mwakalaba ewaffe gwe baakayiira ennyumba muzeeyi Mugambo ekimegeredde eyali agala ettaka lye mbu w'amaanyi nnyo mu State House era ne fayiro baagibbayo eri eyakwata ennyumba n'agimenya n'agiwa ku ttaka n'amagye ne fayiro baagibbayo ne bakyula. DPP nze nali lead council mu kwapuruvinga Bodo mukyala Bodo mu parliament ze gwe baawo mukisa but Ugandans are suffering. Gurupu y'abasaatuusi
etusobedde. Ssaabasajja Kabaka njagala kukuwaabira kuloopera abasaatuusi bamalawo Buganda, abasaatuusi bamalawo Buganda, naye basajja bo waba obuvunaanyizibwa bonna basirise bakye teri n'omu alina akyayogera. Buganda ttaka, fe abantu tusobola okgenda, ekitufuula Abaganda ttaka. Tosobola kubeera Muganda mu America, tosobola kubeera Muganda mu Germany, kubanga n'aba Germany bagamba ekibayitisa aba Germany because they own Germany. N'olwekyo kino nkibagambye bannaffe, tuli bubi nnyo naddala ffe mu Luweero, gurupu z'abasaatuusi abajja okulwanirayo kati babagabidde emmundu, babagabidde ssente. Waliwo omusajja omu yabadde atwala ebyalo mukaaga ewaffe wali Ekimwanyi, bamuyita Ndahiro, yava eri naye sseba alina amagye. Bwe balemererwa nga bakuwamba nga bakukolako fujjo le bakolako, ate ne bannaffe betwalisuubidde mu abalina ebifo ebyobuvunaanyizibwa okwogera tetumanyi kyabagwako mwenna ndowooza mwekobaana nabali abajjusaanyaawo. Naye kino nkibagambye abakulu b'ebika, abaami ba Ssaabasajja Kabaka abaafuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, Buganda ttaka. Mulijjukira ebigambo byaffe ffe abazzukulu abakyasobola okwogera ate mukyasobola kufuna. Ssebo njagala kusembyayo kano. Abakulu b'ebika baripootinga wa Ssaabasajja ate bona boogera tebajja bagambye nti twayogedde. Jjajja wange ow'Olugave, mukulu w'ekika kyange eky'Olugave gwe ŋŋamba, sigambye ebyo byo ssebo, ndi Muganda, ebyange byenjogerako biwulirize. Oba kikunyizizza ssebo nsonyiwa ssebo. Abakulu b'ebika balipootinga wa baffe. Okulipootinga tekigamba ffe kwogera. Abatuma bwe batyo, jjajja amanyi gyamusanga. Gwe tomanyi bajjajja bajja wange, naye ssebo nsonyiwa oba kikunyizizza Mukama wange. Njagala kusembyayo olunaku lw'abazira. Mukulu Museveni abadde akomawo ewaffe okutukudaalira ne banne, okuggyako gwali eruweero oba Nakaseke ng'oliko ekikyamu ku mutwe, olina okumanya gye tuvudde ne we tuli. Era ffe twevuma nnyo bakadde baffe abaawagira abasajja bano. Kisooka bakomyewo ewaffe yonna batutteyo, beegabidde emmundu, emirimu gyonna bagitugobyeko ewaffe batutteyo, kati tufuuse momboze. Bano abantu bemulaba abali mu kibuga ze gurupu zino bezigobyewa. N'olwekyo gwe bw'oba ogenda gendayo naddala mu abali obubi abanoonya okulombalomba, kimanyi batuwadde 15,000 n'ebitisaati n'ebirala ddala bye babawa. Naye bw'oba ova Luweero waffe ng'omanyi bwe twalina obugagga bwaffe, ebibiina bya bwegasse, emmwanyi, ffe abaalina abantu baffe ne bafuuka obuwanga. Omusajja n'afuga emyaka 40 n'akomawo ne banne ne batuliisa akakanje waffe, amayumba bagakoona kiro na misana, ettaka lyaffe lyonna ne balitwala, obugagga bwaffe bwonna ne babutwala, ne batandika kati beefudde eri be bannyini Buganda, ne batandika okuteekawo wano obukulembeze bw'ennono obutalo. Nze nakula simanyi nti waliwo omusajja gwe bayita Ssaabaluuli, mukimanyi gwe mutadde ate Nakasongola bali mu kugigabana yonna, ono gwe baateeka e Bugerere Saabanyala. Ndawulidde n'oweene Kooki naye bamugamba nti naye yeewaggule, n'abalala bonna. N'olwekyo gwe bw'oba oliwo eruweero, oliwo Nakaseke mu bitundu ebyo ebyafiirwamu abantu baffe, n'ogenda n'abasajja bano abaawamba ensi yaffe abatufudde momboze, nga buli omu atambula amagamaga, siisulewo siibukeese siisulewo. Bakakati sebe ewaffe batemulira ddala, Kyankwanzi batemulira ddala. Sebaako nkasembezaayo Mukama wange, manyi nti kakunyizizza nnyo, naye fe waffe tuli bubi. Kyankwanzi n'ebyavuddeyo mu ddakiika 2 z'osigaza. Ekensembyayo olwaleero ndabye omusajja Haji Hamisi Kiggundu ng'akuba omulanga. Ne tubagamba bulijjo nti bw'olaba empologoma zikaaba obumi mulina okwekuba mu kifuba. Ndabye Hamu akuba omulanga ng'agamba kiyowa kiwanuka ne kalugire bwenfa bannange. Sebo omugagga Hamu, sebo twagala kukugamba okulajja nako tekukutaasa. Bano abasajja nga bamaliridde kuba tubadde nga tubagamba nti these people they don't have any friend. Era buli muntu asula amagamaga. Nejja ono ne mbabulya nti ne bajjeno b'amagye be balwana nabo mu Sikeruweero bayingira ebisaakaate 11 munabo batya security yaabwe tekyabamala. N'olwekyo ssebo era kyekidda ne ku kya Sudiiru kye nalabye ababaka ba Parliament Nkulu Ssekabira kye badde bateesaako. Kale ye Sudiiru musobola omugira kwa Sudiiru is a businessman. Naye abamuguzi ebisaawo ebyo be baani? Sudiiru eyatugaana naffe Parliament okumala Parliament yaffe kuba eyo Parliament Honorable Ssekabira nga temunajja alina kuggwa mu 2021 nga contractor baamuwa ssente, contractor agimale. What happened? Should I blame Sudiiru? Ekyo kye mba mu blaming. Sirabangayo muntu atunza Sudiiru bisaawo ebyo gwe mwali mukutte. N'olwekyo ssebo
wendabye omugagga hamu ng'akulukusa amaziga Hajja Misa ali mu kkooti yakola ekintu ekituufu olutalo kalumalirize olutalo sirwa hamu yekka olutalo sirwa hamu yekka kino twagala okukibagamba Munnayuganda is for Ugandans totunula noseka gundi tosituna noseka wuyo awo wuyo alina omulanga gwakubye ogw'oluvannyuma naye ngamba bajagulya amawulire gaffe mwali babadde basasi Luttamaguzi nga tulabye ebikulu mu nsi eno kakati sibo mukama wange nze naalibadde nze neewuunya nnyo kuba mwami Museveni takyalina kipya kyabuulira bannayuganda ng'ogyeko bano abamwetoololo munoonyaako obufoofofo kati abamu balowooza agenda kukola lishafo byobwa minisita ne ku ngatto baagala gikombako engatto ze n'ennimi kubaali wali bamulabe sikiwa nti mulwadde wa covid nga mwe mugamba nze sikiwa nze nga nze era togisaayo abantu b'ewaffe engoma eruweero togisaayo abantu b'eruweero engoma ewaffe kubanga abantu oyinza okubagisa effe twasemba okulaba ku ngoma nga abantu baalula balongo ne munyimbe emboozi bwe ziba ntuufu oyinza okugisaayo abantu b'ewaffe eruweero engoma ne munnakase naye nze nsuubira nti biyinza okubutaba bituufu waliwo kyotidde eruweero eyo obukambwe bw'abantu bano kakati ababaka ba palamenti osobola bakuŋŋaanya ekyankwazi si kibi kubanga ng'ababaka musooka ne mutuulamu ne mumanya nti eggwanga liragawa kati we tuli mu kabiga buli omu teri amanyi kiddako mwami Museveni ali mu kampeeni ne mutabani we ali mu kampeeni mwami Museveni agenda ekyankwanzi nti mutabani wange waliwo abamulimbalimba nalabye n'abavubuka ba milisia se bwe batendeka abalabye nga bali mu byambalo bya mutabani we nga bali mu byambalo bya t-shirt ba milisia be batendeka musobola okukuma ku nsiisira Uganda omuliro naye bwe gutandika okukwata mmwe abalowooza nti muli bakitalo buyinza okubookya nalabye se bwe batendeka ba milisia bali mu t-shirt nga bajeri bwe bakumba ne tubuuza do we have two governments nti omukulu afuga eno ne mutabani we afuga eno olwekyo sebo bino byempulira mukulu Museveni agambye abali ekyankwanzi bwe mutabani we waliwo abamubuzaabuza not every Ugandan is a fool fe abamu tubalengera missoni yammwe ey'okukola obwakabaka bwammwe wano naye nze sisobola kuvumirira weenaale muti lwaki wabadde ekyankwanzi what are you there for kubanga twabadde tubasubira nti mba mugenze ekyankwanzi mugenda ne ba technical people ab'ebyenguudo tuli bubi mu byenguudo ab'ebyamasanyalaze ab'ebyokusoma kuba kakati n'amasomero gonna tegafunanga ssente za UPE aga gavumenti technical people bagenzeeyo saalabyeyo technical people alina nalabye bawaana saalabye yayogera nsonga oba ogirina giteekewaawo ondagowo ebyenguudo Ramadan Gobi Munakatemba muveeko abo kakati mbadde nze oli bakuwadde obudde gumiikiriza n'olwekyo twali badde tusuubira nti bwe mugenda ekyankwanze si bino byakwecyanga babyecyanga dde okuva myaka gy'enkaaga n'ogenda wali omukulu akulabe ne mwogera ebisesasesa abantu bali bita abamu tebakyasobola nakulya mirundi ebiri abalala tebazzangayo baana baabwe ku masomero abalala mubagobye ewaabwe ettaka lyabwe lyonna mulitutte obugagga bw'eggwanga akabonda ak'abantu abatono ennyo mu bututte bonna mu bukuŋŋaanyiza oyogera ku musolo nti abantu beeyongera okuba abaavu naye mwe mukimanyi nti wano tulina abantu mu Uganda abatawa musolo you don't pay taxes obugagga bw'eggwanga obwali badde butuyamba okuapliftinga bannansi tutabateekako misolo mingi baani ababutwala kubanga nze ennaku ezo nagenda nembuuza mwami Museveni omu ku basinga obugagga mu Africa ofuna omusaala gwa 3.6 millions obugagga obujjawa where do you get your wealth? Mr. Museveni is among the two most rich people in Africa waveeru weero sitwalaba bugagga bwalina so that is gwe so sitogibuuza gwegonoberanga papa genda ku Google genda kati tebakyabuuza kumala budde bwakwasebo gwobadde nakamalo kiraba wano nenkikakasa muteekereko ku Google n'alaba okyogedde olina kikakasa kakati tulaba abantu bemufuga abantu bali desperate tewakyaliwo mirimu abantu battibwa enkya n'eggulo waliwo wano abantu abalowooza nti bo bokka be balina okuba abalamu ne famire zaabwe abalala balina kuba mu makomero oba kutemulwa oba kuggulwako bisangosango institution zonna muzise okulira eddoboozi lya haamu eryo kigundu lyabadde agamba nti no institution ezo muzise musobola okuliraba
literally ne mukitunulira wano kungulu but tewakyaliwo abatrusting ffe ng'ababaka ba parliament waliwo ebiteeso betwagala okutunula gamba ng'okukendeeza omuwendo gw'abaminisita mu biseera bye tulimu ebyakatyabaga Uganda obeera otya ne 81 ministers 21 ministers enough n'okutandika okuteesa ku kiteeso ekyokukendeeza ababaka ba parliament ka district kenvaamu nga Nakaseke kakiikirwa kati ababaka abana buli district at least ebenga ekiikirirwa ababaka babiri maximum okukendeeza oluseregende lw'abaala DCs abayitirivu ennyo n'omukulu okuteesa ku transition ova otya mu buyinza wakati tuli ku time bomb buli muntu abuuza n'omusajja agenda atya tuddayo ku zero kuba kati mutuzizaayo information okuva wa speaker transition semateeka ya muteeka buli myaka 5 va ku biri ebyebitabo bano bakola byabwe era ensonga lwaki olaba bwe balaba owa Nuupu agenze eri balagira amagye gakkube bwe balaba mutabani wa Museveni ng'agenza olw'amagye gamukuuma ne bawaana looza n'abamukumwe mubawaana eyo nga tomubuuza ono serving officer akola atya bino ebirina okukolebwa mwami Museveni yali yababuuliddeko akkiriza atya mutabani we ng'ate akyasavinga mu magye n'olwekyo kati ffe kyetwagala okutunuulira ennyo ekyalibadde dipa mu discussion zammwe ye transition omukulu alinda kumuwalula omukulu alinda kutuzza mu kabiga kubanga ffe nga ababaddewo mu ggwanga lino tuti okuddamu okuyiwa omusaayi ensi yaffe tuli bubi mu byenfuna ensi zonna ezitwetolodde zitulaba bubi nnyo abasirikale baffe bo abattibwa e Somalia oboogerako kuba kati buli kaseera muteekawo ebibooziboozi okudayivaati nga temwagala kwogera basirikale baffe bafiira Somalia baafa bameka era ensasula yabwe ereeta n'abalala bakomezebwa wano abatasasulwanga ssente zaabwe ababadde mu ntale zo n'olwekyo ssebo mukama wange mukulu busulwa okwogera tekwalibadde kubi ab'ekibiina nga basisinkanye naye si bano bwe ntunuulira ekibinja ekyabadde ekyankwanzi ntunuulira ekifaananyi kya Uganda bwe kifaanana n'enzira mu kisenge wali ne ŋŋamba tufudde tulagawa nga tewakyaliwo omuntu asobola kuyimirirawo n'asitandinga n'alaga nti kaka kino kyekinokola bonna bali wali igwe omuntu omu asaffocatinze ebyenfuna asaffocatinze ebyobulimi ne bw'onooleeta kisoboka mu regimu gy'osaavingamu nga yatta cooperatives zaffe nga teyagaliza mulimi yenna nga beerondamu obubinja obulina okufuna emirimu emirungi gyabwe essente zonna zetewola zina kuba zaabwe tulina okutunula ne ku bbanja President Museveni nawulidde ayogera kamuyite ssebo nga bw'ogambye nawulidde ayogera ku bbanja eddene eribanjibwa Uganda osobola okutulaga ensaasaanya ya 82 trillions oyogera ku standard gauge railway ensi ezitulinaanye Kenya yamala standard gauge railway yaayo Tanzania yagimaliriza what happened to Uganda unobuliwosebo bwemaliriza nabwo obubbi ababba eggwanga tebava Sudani tebava Rwanda these same people are the ones looting our country abaleeta amagezi g'okukwata ababbi era ensonga lwaki olaba institutions ezaali badde zikwata ababbi luli omukyala yagamba nti buli libbi lyengoba lirinawe gye likoma obubbi obuliwo kubwogerangako bwogezi mwaka ku mwaka mwogera ku bubbi kati njagala kuwa ekyokulabirako twakwata 657 billion shillings ne tuziwayo zikola eddwaliro lya Lwa specialized hospital naye woyita ng'ogenda e Kajjansi eddwaliro eryo kiki ekyaliwo mwami Museveni aleeta investor we what happened with that money akyogera gye mpita ku lw'ebyokwerinda byange kyanti nkugamba nkuwa jasi nkuwaako buwi nti naawe wooba oyita n'olwekyo corruption buno obubbi obuliwo obuteeketeeke ne babazanyiranga ku bwongo buli kaseera ne babazanyiranga ku bwongo ng'abanyagulula ensi yaffe ate babazanyira ku bwongo nti no bagenda kulwanyisa obubbi n'olwekyo se mukama wange ekyo kye naalibadde nsuubira bamukulu katukomewo course mukadde ate muzadde jajja n'okusabira abalwadde bonna abali obubi abalwadde abokubasabira of course nandi ekyokubiri mukulembeze head of state now ekyokusatu bibuli egamba balina amatu tebawulira balina amaaso tebalaba ate tebajja kutegeera naye kino nkyongeddeko as for emphasis embazi tuli ku bulago now manifesto simanyi oba onanyamba ne bagireeta ku screen manifesto or resolution sorry the resolutions I'm sorry the resolutions test sikiza wozina ziteke
You should have them. Kakati nja kusooka ne resolution number 10. Erimu ebintu bibiri. Ekisooka omukyala Mire Babalanda. Number bibiri Mire Babalanda. Minister in charge of the presidency yawaayo one manifesto yaabo weetuuse. Yes. The implementation of the manifesto weweekoze eki waweetuuse. Ate MPs ne bamusiima siko kiri wano muyoza it's never easy kubeera ng'oli political actor oli mu executive then nebakwebaza so muyoza of omanyi nakolerawo mu office eyo presidency was my office. It was not since nali ngituulamu naye wagikolamu mwenali so muyoza owokubiri ezi mukulu Haruna Kasoro. That was resolution I think number 18. Resolution number 8 ku by'emyoga mukulu president nga ayogera ko ntebiriyo but bakaba yenare mbo basiime leadership and critical thinking understanding those number ndala emyoga bo basiimye and enkola yabawo ekiwandiiko omukulu Kasoro ne bakisiima engeri emyoga gye gikola. I think the accountability yali kukokasi yaabo gubanga tobiraba ebyo bizibu byo. Now waliwo resolution number 5. Resolution number 5 number 5 jimpe kati tuwekifaananyi enkulu nnyo byabadde ekyankwanza unity of the movement. It says firmly commit to consolidating the unity of all members of the movement around its guiding ideological principles, patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, democracy, and around the leader. Katawo njagala. And around the leader of their revolution and the general of the African resistance. YKM. Namanya ne bagateekako. Number 5. Bwejo sinzo kuteeka kasira. Kyekikulu. Mu 24 resolutions. Forget about the principles. Sagala gena mu bwalo. Mu resolutions abirimu ennya. Eyo enkulu. Ati wantu watuyise kwogera ku resolutions ebyavudde ekyankwanza. Kakati bakoze resolution nga bagamba bonna abali mu movement abali mu kintu kyabwe bonna balina okubeera around mukulu Museveni. Ojuka kyabuuziza nti mukyayinayo okulonda candidate byasoro candidate ekyo kyakimaze that all of them should be around bino bya generator ebyo byonna byawedde. That's under that resolution. Consolidating the unity of all members of the movement around. Very good. Around general bakozi bakwadde n'amanya. In other words, the door to democracy internally is firmly shut. Lugali. NRM is about Mukulu Museveni. But njagala osome statement esembayo. And that's the most deadly. Egamba general of the African resistance. Which African resistance? Around the leader of our revolution and no. He's a general of the African resistance. Yakolawo resistance eyo eyagala kuwamba Africa. Because you see, olina okutunuulira mind ya Mukulu Museveni. This resolution abagikoze si Kiwanda. Actually Kiwanda njagala obuulire ensi amazima. Ani yaleese draft ya resolution eyo. Bumbeera mu conference yonna mubana balototowas abawandiisi bamu bwe muba muteesa then oluvannyuma ne babayitiramu ng'abawandiisi ngamba yes. Yes, but you see someone has to move. Bamuggyeko obubonero busatu. Anse Mulemi. Mu conference zonna mwamira omushayi. Tewabaawo omuntu nti kati nze ndeese kino ekiteeso. No, you see, if to make a resolution, you have to, it's an idea, one has to move it. No.
resolution comes out of a discussion. And I'm saying, yes, you see, for more resolving, you have to be moved. And then you say, now we resolve. Yes, Yeah, and this came from Chavudemu. Yes, you're right, Chavudemu Secretariat. It's not from the members, it is from the Secretariat. And this is Mr. Museveni. Ne language ye. Katawada akozesa, and remember Mwaba Day yasinkanye MPs ba Congo from Kivu. No, even he met members from Congo. It was even in the news. That's also possible. Kakati ndoza wala, you now get that mind. Now endala is the resolution number 6. The resolution number 6. That the political leaders, the role of the leaders in increasing household incomes and wealth creation. Yeah, but you see, political leaders are they are going to be the functional. They are going to be the functional. The political leaders are going to be the functional leaders of the process of household income. The politicians, you are the functional leaders, and the choino kutunulira nti aleta ideas, aleta proposals ezivamu policy. Ayino kubera civil servant. Yes, the permanent secretary eventually. Yayino kubanga avamu ideas, proposals ezivamu ezile. Chobola ayino katalwana ne National Planning Authority. Yes, this is our vision up 2040. Naye agamba the civilian to in prepare chamba mugerwa the plan for modernization of agriculture. Yajita. And all these were government programs. These were government, the state. Ngabivude civil service. Kakati chola aleta BBA and is now saying this politician, because we have a resolution that they gamba, you the MPs abali mukokasi. Muino kwatagana naba executive policy jeziva. True. Yes, information sharing. Not information sharing. We know because I'm very sure Mina MPs are abanja, but I'm even policy formulation. In get policies how they are formulated, who don't know. National Chavene more resolution now ngaba somesa. Including by the way na mateka gemkolera ko abanji tebagamanye. So, but the most important element on this resolution, didn't talk about Murtaro. That's Western Nile, Yabade Muntaro, Northern Uganda, Okusinga Nyo Acholi, Yabade Muntaro, Karamoja, Nekaturicha Alio, Teso, Naya Kava Murtaro, and the same is true with Ruero, the greater Ruero, Nekasese, the greater Wenzoli. Zonaza Kava Murtaro. Told about program, Eve Chankwanzi, Jemabade, Ezama Abante Suvi in terms of economics. Because you see, Abantu Abanga Tabaina Suvi in production, but they are this is standard. And I wrote a paper. Now, one ko later on, picking up interest. Nampa Brigadier Oketa, Chavam PRDP, this Peace and Recovery Program in Northern Uganda. A mundu we mara, what next? So, to Muntabene production, but to Lemedwa up to now, Charlie Kunte Karamoja. We're still on the cow. Una bente ona anzibiente, ona anzibiente and Mukuru Museveni wabagezeza konyo ente weremye atayagala kutwala yombuzi. Olwakadde kangende ku resolution number, I think number 7. Na yewe bade nkulu. I think do you have it there? Resolution number 7. Resolution number 7 E. The members of the caucus should not ordinarily bring to parliament or support. They should not bring or support a private member bill. Whenever this is necessary, however, it should be done through the caucus. Biri. Member of caucus. Taina kuleta. Naye wabanga talese. Wabanga talese tawagiranga. Ibageri ya chinomu nga kujja kwe bageryo liletura mukokasi yawe. Private. Kakati now we have so far had 3 private members bills. Yes. Esoka ya bahati kuchisiaga.
eyokubiri ya Nsereko Computer Misuse Act koti yagijjako, eyokusatu yeno ey'ekisiyaga yaleeteddwa Basman si agireeta naye tujja kunoonya niya mutuma tujja olwalwa yamutuma olwa yakozesa Asumaani but tulifuna ani yamutuma but anyway katugendere ku Asumaani ayalabika. What do you mean we don't have it? Since Parliament began or since this? Which other? According to the most recent in the world. No, I'm talking about the most recent. Bahati's bill is Bahati yalindoza private. But I'm talking about Esaala. Mbobango inaenda Rajesina, many. Even Majezi's bill. Of course, yes, sorry, I forgot about Majezi's bill. But Majezi's bill, why I brought this in a Vamu family? Evam family. Ya Magezi, a Vamu family, Munyumba Mukuru 7. If you have Biabadaka, Karujira Zita. Eyo tesobola kunyiza mu 7. There are many private members. Kati nje njagala ompe biiru ebanyiziza mtu musobola okugenda mu kokasi muziize abalala okuleeta okuwagira. Yes, and the only bill is this kisiyaga. I think abajaniriza ate alimba ate kati mukutte omanyi kyondeetera wano because I'm an expert in him. Mu bantu abetegereza mu 7 wano mwina mu PhD. Kakati gwe tunulire botunera resolution eno, if you interrogate it, mukulu Museveni yasanga talina kya kukolera mudo yali mu parliament elete teke erijjawo ekisiyaga naye yali talyagala. Najja ku civil forum nali kubira mu ngalo. Bwe bayita obulimba kananga abannange temukiddanga mundeetedde ebizibu. Biiru yajja tetwagyetegereza ne mugiyiseeyo mwana ne mufuna okubabirirwa kati kankiita okukyamuukirira kakati tuli mu lutalo n'abazungu kati wano tasobola kugiwakanya because mujja kugamba awagira kisiyaga makanisa n'amakereziya ne this what yes emizigiti mugenda kumubeera ku bamba kati ekyo ndaga kantambule is like swimming with the tide. Ogenda ne ekingonzi omuyaga ekingonzi etayi gonya amayengo ogenda n'amayengo nawe kati kye yakoze but anoonya ngeri gyakirwanyisa na bw'anaamala okukirwanyisa kati njagala otunulire nnyo ebigenda okujja mu kooti ba Foxodo yamu n'abalala but kati abaganye tayagala muddemu okuyisa okuwagira private members bill nga kujjako eyo members bill discussing it caucus. Right? Because you see, the independents are not necessarily members of the caucus. Right? Yes. If it's Wabango Badogana wa NRM, maybe it may have some bit of sense. And why NRM a proposal again again cabinet. But a member of parliament bwabanga waliwo ensonga nga kyobola n'aba NRM abaali baagala kino ekisiyaga kukiisa baayita mbasaalirwa but ekyo nja kasito kitegedde wawaavudde. Now the resolution number 6 the resolution number 6 eri ku health mmanyiza okugikolaga the mass line areas of course zino nkulu nnyo. Of course tambulamu ne manifesto implementation omukyala Baranda gye yayogeddeko. But botunulira health service systems, no, all service systems over education, over health, including security zona ziri bubinyo, and you are dealing with state failure. So but the larger issue yetulina okutunulira nnyo ate tukabire Uganda was about the importance of parliament, right, to control, to check the president. Butwali to designing a constitution eno twatunulira nnyo parliament ngegenda okuyamba muna Uganda okulaba nti president takozesa bubi buyinza bwe because twali tumwadde obuyinza kati ne tujuwa obuyinza bungi kakati mukulu Museveni najja mpola with time since ebiseera by'abakazola bya pafa ebyo ajja azimba caucus nga caucus ey'ekibiina caucus eyo nga yagala ekulire parliament CBS bagayitanga ga budolindo mawulire ago nga kati enkya gayinza ga nti mulowooza katolubwa amataafe kati
yafa okay mulowooza Museveni taafune covid bamugamba kuba byonna byayogedde era byetwayogedde byonna byayogedde mwandibadde mwogera ku kino ensonga zonna nga bwazoogedde kubanga atandize UPE president yagendaga bannange nga muddayo wemwina okuteeka amaanyi ensonga ya UPE ideology gitwata byonna ekigambo kyokulumika nekyo mukisa mulungi ndozazi this time meeting yaffe yabadde live ku TV ezimu ayinza okuba nti Mwamise Kabira akayo kakyali yawuliriza ekirala banaluwere nkyatujja newankubadde president of course ekisooka sinze nyina okwoga nti president ajja kubaayo atumiza baminister so sa minister Majegere tuli naye inja tukeera Luweero tujja banaluweero anoleyo gye basiiga olwo twaddeyo n'okusaba nga wajjudde so bino bogerako enkyatu so enkya bassebo ne bannyabo tuli ku Heroes Day tuli Luweero kakati omwami Omushana abadde ayogera ku nsonga ya private members bill Mwami Busuulu etteeka libayita ya private members bill abatulaba nti member afuwa party abadde yeebaka n'azuuka ku makya n'agamba lino etteeka lyendeeta kati ne mutandika okukubagana ku fulo member wa party ate nga of course wa parliament ninajja n'agamba nti kati kyetwagambye nti oba oyina ekiteeso kyoyagala okuleeta kireete wano mu caucus tukikubaga nti tinze nga member wa parliament ow'Egindi yajja ku tikiti ya NRM njaga okweta private members bill kwatagana ku nti okusinzira ku bunene bweyo agirekere minister yambako buyambi minister government egirete oba seekyo tukkiriza kuba tulina ne private members bill zetudesigninga nga twagala bamember private members bagireta ojjukira bill y'amagezi it wouldn't be brought by government era twajagala amagezi yabagireta nekyengezaako okugamba nti there is nothing ekirimu kyo just tuli ku kontomanyi twakava mu nkola ya individual merit Mwami Busuulwa kati abantu buli muntu ayagala mu parliament ayagala okwerabisa ye ng'omuntu kati ffe tugamba teweerabisa gwe nga muntu twagala kulabisa caucus let ekibiina tube ne so ye spirit yateeteddwamu kino nga spirit si ya homosexuality naye nga spirit gyetwayeteddemu kino nti tutambule nga tuli bit organize ne recomito Mwami Kabira akimanyi nembeera ku flow recomito neziba recomito kitegeeza buli omu kwa recomito banga omwana akola liteeke kati recomite jet yanga tegeza you are lacking caucus temukokasinga mujja temwetegese so things like recomito things like rescind things like private members bill that must be avoided in our caucus ya parliament don't go into rescind don't go into recomito let's discuss tubyogerere mu caucus yaffe tugenda wali ku flow nga tusazanga kabiri tatwalagidde ba minister baffe bonna to brief the members of parliament nga tebanagenda so that waleme kubeerawo kakubagano wakati wa member wa parliament wa NRM ate ne minister wa NRM parliament Honorable Kabira nenja tuli amawulire agenda kugali nti namukwano gwange Mwami Jokoni afiiriddwa taatawe okuziika kwa Kigombe enkya saa 8 nja kugezaako ndabe nga kola kyonna kisoboka nzije ngoma z'okuva ku Kigombe si waitano je na Kaseke okugwa wali kitalo nnyo ekyokubiri nkimanyiko bulungi okusinziira ku budget ya State House nga bwetambula president buli lunaku asaasaanya akawumbi kamu n'ekitundu twafunye omukisa nti tukitegeddeko nti mulwadde kitegeeza tagenda kusaasaanya olunaku lwenkya tagenda kujja era bazijjayo kati mbadde ngenda kuzisaba kuba mbadde nyatwala mukisa guno nti nkitegeddeko nti tagenda kujja nga ate enteeketeeke nti zirina okufuluma ezo sente zo zijje gitasobodde kujja naye akawumbi kamu obukadde 2 zijje omanyimu abantu ba NRM mwagala kwerabira ate naawe olimu wa Greater Luweero mu Greater Luweero tetulinamu kijjukizo kyonna kya gavumenti eno okuleka obuwanga wali obuwanga bayite ebijjukizo Nakaseke Wakyato Makulubita yonna wali ebijjukizo ntana za buwanga bazikozesebwa ku president okujja enkya kagiri ketufunya amawulire katukusange yenkya tufunya amawulire akasente akakye naye tisebo namwe abagenda okujja mbasaba temugule ebintu yonna nga mujje waffe kuba tewali kyonna kitusobola bafunamu okuleka okutugulako ennyaanya
n'obutungulu ensonga eyokusatu ebikwatagana n'ekiwandiiko kye tubadde tusoma wano ne Mwami Omushana bwe baali bakola ssemateeka yaffe ennyingo ya 77 yatondawo parliament, ennyingo ya 98 yatondawo executive, ennyingo ya 126 netondawo kooti. Amasiga gano buli limu lyawule era buli limu likola nga liri independent, kyokka ate buli limu neriwoba omukisa okukebera linne waalyo kyerikola. Mu rules of procedure za parliament bwe tulaba nga gavumenti yeebase ku nsonga enyiga mu Uganda, omuntu kimukakatako okuleeta private members bill ebeeko ekituli kyeziba kubanga waliwo atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe esaidi ya gavumenti. Era obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kibeera kimu kyokka kuwa certificate of financial implication nti etteeka lyoleese likosa oba terikosa. N'olwekyo Mwami Museveni okugamba ababaka abategeera obulungi abaasindikibwa abantu nti temugenda kukkirizibwa kuddamu kuleeta private members bill, ndowooza nti nno ali mu kukosa abaabalonda kubanga tayaga abajjako obweyimirize bwabwe n'okwetegerera mu parliament, kubanga kikulu nnyo okuleka parliament ebeere nga yeetengeredde ku masiga amalala, era okulemesa omubaka parliament okuteesa oba okuleeta etteeka abaddiridde executive neyisa olugwayo mu ssiga lya parliament. Ekisembayo n'abantu wanina abakutumiddeko, kansala Kakanda ngambye agoberera Mwami Alani, Mwami Mutiwa Sam, Mwami Nkumbi Bugagga, Mwami Wamala, Mwami Wikirifu Bosco Lubega, Mwami Seviri, Mwami Sentumbwe, mwena mungambye mbalamusiza omukubiriza program omusima emirimu emirungi gyakoze. Alright, mwebale nnyo bulaba Honorable Luttamaguzi, kozesa eddakiika emu kitundu gyobawadde sebo neyanziza naye kansooka okwebaza abali tulaba Mwami Mugulume ettimu nabo tulaba nabo ettimu nawali ewaffe Ekaasa Ngombe, Mwami Katungulu Ekawaala, Ticha Mukase Ekaasa Ngombe, Mwami Fred Amoti Ekakumiro, Mwami Lutaye South Sudan, Chairman Kijambwe Mabindi ne Chairman Nanjwenge Kabere. Mwebali tulaba n'abala obadde mungambye nti n'ettaka lye Kasiribinti waliwo omusaatuusa aliriko ayagala okugoba abantu n'ekisimula bulema. Nsuubira nti abantu abo balonda bassentebe b'ebyalo, mba mwalonda ssentebe omuluvu mugume nabo kuba bantu mmwe muyitiriza nnyo okwagala obulabulabo mu biseera by'okulonda ne muleeta abantu abatubuzaako emirembe. Kati njagala kugamba abantu baffe nti Mwami Museveni takyalina kyasobola kugatta ku nsi yaffe Uganda, era ffe buli lukya tugamba oba omukulu ono alifuna okwolesebwa n'agamba ewewaawo kampomule ŋŋende, kuba kati alinga eyatandise kampeyini obuto tebalimba nti babadde kyankwanzi nga balina be babateesezaako ebiyamba eggwanga. Gwe Munnayuganda ali mu kutulaba, buli omu oliwo ku lulwo. Bano abasajja bakugamba nti bo bakolerera famire zaabwe, era bw'osuubira nti no bagenda ekyankwanzi bagenze kuteeseza gwe oteekwa okuba ng'oliko ekikyamu. Naye ffe kye tubasaba nti musobola okuteesa ebyobufuzi naye obutemu obw'okutta abantu baffe. Mukulu Museveni wagamba ng'okyalwanyisa Obote ewaffe Luwero gye waleka obuwangwa obuyitirivu, mbwewuunya nnyo gavumenti okubeera ne pulezidenti omuntu ne bamutemula n'atamanya ani yamutemudde. Naye olwaleero obutemu nga bususse, okubba ebyobugagga by'eggwanga nga kususse, ate ababbi ne beekangabiriza nga bwe bagenda okulwanyisa obubbi. Ababbi ne batuuza olukuŋŋaana ne beekangabiriza bwe bagenda kulwanyisa obubbi. Temulowooza nti ffenna tuli bajega, eggwanga lino lyaffe ffenna. Lwaki neewunyisa nnyo okutuuka essaawa zino tugenda kweza myaka 2 nga tetulina na gavana wa banka. Olaba mwaziisangawo lulinga waali naye kati ndowooza emmotoka zisimba wali ne mutwala. Era tugende twebuuza oba bano abasajja balikuta oba tebalikuta. Buli kimu kye balamu ne basika kino ne buddiru bwolaba ne bamutwala. Kati bayingidde ne mu kuyoola kasasiro naye bamuyoola. Kati kibakyasigazzaawo kimu kyakola butembeyi ku gundi kugobawo wali eri kugamba naye sebo maliriza nakyo line eggwanga lyaffe maliriza sebo maliriza line eggwanga lyaffe okuba nti mwagenda mu nsiko z'eruwero ne mulwanirira famire zammwe teri yabatuma mu nsiko bino biboozibozi bye tuwulira mu twagenda okulwa lwero mubuuza tubuulye wawe twawandiika nti mwe mwali mutegeere nnyo mu biseera ebyo ne tubeesiga timujje mutulwa naye kye tubasaba buli munansi mumuwe respect
okusengula abantu baffe naddala mu Buganda, okusengula abantu baffe bemugobye ku ttaka naddala mu Buganda kwali badde kukoma okubba ebyobugagga by'eggwanga byonna ng'ababibba mwenna muli awo ba Luganda bakona ba mikwano sente tetuziisa mu palamenti ng'akakundi akatono ennyo keegaggawaza kekazitwala Uganda n'esigala ng'ebanjibwa amabanja mayitirivu nnyo naye nga twebuuza sente bwe bakugoba ku kibanja ng'oliwe waffe Nakaseke kuba abasaatuusi bangi eno yessimu yange baŋŋambye abeebulema n'abeekasiribiite eno essimu yange ekubira ng'oliwe Nakaseke essimu yange eri 0757 69 0757 694754 neyanziza nnyo abantu baffe musigale mu nimiro zammwe muve ku biboozibozi n'ebikolo temugenda ku mukolo gwonna neyanziza nnyo wangala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwagala kusabotaginga katuulize honorable Mchanamani. The security teyagyogeddeku nnyo mu tugiraba nga evaayo mu resolution zino but kyembadde njagala okukubiriza omulanga gwenkubira Abannayuganda twandizimbye volunteer corps ebibiina ebyeyamba how would we network kati mukulu Busoobwa gy'osula simanyiyo gyensula tomanyiyo atalisi Kiwanda omanyi gyensula simanyi wuwo kati wabanga tewali singa wabaawo ekigwawo nekijjawo amasimu how would we help each other nga buno obulumbaganyi bwewalabye Somalia guzibiriza amaaso nga waliwo obulumbaganyi obuli bwe butyo nga bulumba kibuga you have no water temuyina mazzi tunuulira amalwaliro gaffe gasobola kandi they handle abantu abafunye ebisago 2,000-3,000 do we have that capacity tutana bale tuzimba volunteer corps the response system response mechanism because katoya olwamukubya amasasi buli muntu amukuba n'afalulwe we cannot afford to be tetusobola kusigala nga tuli bwetuti so nkubira Abannayuganda omulanga bonna batuwuliriza tutandika okukirowoozaako ekya volunteer corps n'okugobera bino ebintu bw'oba badde okugoberera Syria akavuyo akabadde Syria babaddeyo ne Syria Observatory for Human Rights ng'atalisi wabeerawo group etegeeza dedicated people volunteers abategeeza abalala bw'otula ebya Red Cross mbadde miraba mu Ukraine ng'olaba zikola olaba ekiri mu Palestine the Red Cross engeri gye zikola but wano where are they? They are not there. Of course wano nga mu Buganda muyina advantage yokuba nga muyina culture, very strong culture system but the system enezimbiddwa okukola in peaceful times TV nga zikola nemukuba ebirango nemugira but tetuyina simulation tetuyina nkola yonna eraga nti singa wabeerawo akavuyo how would we operate nga bwolaba eno damu eyabise mu Ukraine now imagine nga damu eyabise imagine the way this bridge singa tetubadde na nguudo zino ezikola bypass where would we be? Nkwebaza